witness. I'm receiving calls from very. There is time for everything. When you get baby, I'm totally disappointed. I can't have to speak at office. What is there? God, kill me the chairman and leave this innocent boy. God, chimala mwani. Baden sawa. Muletera abantu okufuna obusungu. N'abantu bamwe n'abaana bamwe babakoleko nabo ekikyama. You can't kill a person because of one office. It is bad. Kittata is dead. Kale. Let me take this singular on. Bali abili mumusambule bagenda mu school. Edembere tuyingidde ko lwaleero. There is no stone will remain unturned when I'm in this office of Nakisunga sub-county. Wekibanga kyetaagisa mufu wa kufa lwakolera abantu be Nakisunga, I'm ready to die. Kale nze famire yange mwenna sigenda kubayimusa kuba ababi bangi abali wano basobola okubalaba ne babakolako obubi. Whether tuli wali ne ba councillors have been telling you these things. Yes. That I will faithfully swag. So help me God. So help me God. I will faithfully serve. So help me God. And support. We don't want suffocation against the person who wants those who are concerned. The Republic of Uganda as by law established. Protect, and defend the Constitution and defend the Constitution. Ekirayiro Honorable Kittata kikuba tugende maaso n'okwesabira n'okumusabira. Tuweyo akayimba k'eddiini awo. Tuweyo mwoyo ajja kuba bulungi. Thank you. Glorify the name of the Almighty God. Kati ekyebuuzibwa tudda mu ddwaliro. Mu ddwaliro batudda mu tenti. Tubuulire Honorable Kansala addako okulayira. Basebole banyabo Honorable Kazungu Johnson baliko obulemu obw'eggombolola eno munakibiina kye. Omwana wafa. Nani tuzamu kamera teke.
Nona ba nze wali eri ona nga China support ono navayo najja tasobodde tusode kulaba service ye atatufuddeko kiro wanene ani nga nnaku 3 Spencer bamukomeza okulayira abaze okulayira naye kati ne bamuzaayo nga mulwadde n'agenda mu ddwaliro ekimu ate olukomyewo n'alayira mu mmotoka tasobodde kumaliriza kulayira n'agenda ate wuyo omuziza mu ddwaliro ate afudde wekatente tufunye ekikangabwa eky'amaanyi katwakamala okulayira kansala munaku omu Kittata akiikibwa mu kabwe katente amaze okuba ebirayiro bye bulungi ate n'atubawo ku maaso abadde mulwadde abaddemu just wiiki emu nnaku nga ziizo naye ekyo twabaddeko naye kugomboola wano n'atugamba nti mpulira amaanyi mwegali naye mpula obulamu bwe buli naye amaanyi matono so ate leero wazze ku makya tubaddeko naye tugamba era mpulira amaanyi obulamu bwomu naye amaanyi matono so tumugamba nti bwefuddeyo n'afuna ku ddagala ate bakomyewo eyongedde kutabuka nnyo wano bamwesebolesa okuba ebirayiro mu moto natatwadde n'okuva mu moto okutambula bamaze okuba ebirayiro bye ekyamazima n'akufa n'atuula ku ssaawa eyo so tusaasidde nnyo abantu b'ekatente ne famire eyo ennyini mwava bakadde be ekitongole kiri ekatente kyamaanyi nnyo kubanga ne kansala eyaliyo abadde esanja kyekiwedde naye yafa nga yakawerezaako omwezi gumu gwokka omugenzi Charles Kiyimba yali kansala waayo yawerezaako omwezi gumu gwokka naye naafa natuba ku maaso so ate nekino ekisanja nakyo kansala tanabadde okulayira amaze okulayira tatuddeko ne mu kanso n'emu ate n'agenda bwatu so tunyoleddwa nnyo wamu ne bakansala bannange bonna nabatudde bekatente mwenna twafuna ng'otukunya okusaasira bannange kitalo nnyo kitalo ddala